Nabweyo kiri mu disitulikiti y'e Budaka waliyo kkampuni ekuba amayinja emazeeko abatuuze emirembe ebintu byabwe byonooneddwa n'ensolo zaabwe zifa era nga nabano baagala kuyambibwa. Abatuuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Naweeyo mu Budaka Town Council mu disitulikiti ey'e Budaka bavuddeyo ne balaga obutali bumativu olwa kkampuni y'Abachina emanyiddwa nga Evergreen Uganda Limited eno nga nkubi y'amayinja ku Katayizula. Mu kitundu kya Katayizula abatuuze okuli Kapiyo Abdallah bagamba nti kkampuni y'Abachina eno ebalemesezza okwetaya mu kitundu kyabwe nga balemesa okukima amazzi sako n'okugenda mu nnimiro zaabwe. Omukutulugunya ku bali tutulugunya basookere batusibako amayizi egitwali tusuubira nti agatuyamba mu kitundu ekyaisu kino ebamala otusibako amayizi ago tulowooza nti batukuulire nayikonta tibatuwanga ku nayikonta wala kitundu kanti oba mu kitundu kyekituula kuko nayikonta enena ekyebbaluti eba bayizira okuba ebbaluti bayiza mu ssaawa ng'abantu bali kusumba ssaawa 6-7. Mary Mugambe ono nga ye ssentebe wa LSS ku kyalo ekimanyiddwa nga Nasawo agamba nti abantu be abamu tebaasasulwa olwa kkampani eno era ng'ettaka lyabwe lyatwalibwa ku bwereere tebakomaawo n'abavubuka mu kitundu kyabwe tebaweereddwa mirimu okusobola okulaba nga balwanyisa ebbula ly'emirimu mu kitundu. Amayinja gakuba miyogo gyaffe ebisolo bifa tubadde tusibayo ente embuzi osanga zifudde emmotoka zitomera tetulina oba okyafumba dwadde mu nnyumba ng'owulira muveewo bakugambye essaawa 6 ogenda okulaba ssaawa 11 ekintu kibatuka tuweetegese n'abalala bagwera awo paka bekikwata bonabona gyekituuka ne disitulikiti yonyina ne poliisi kogaitire nga tebatufaaku nga batusuubizira emirimu okutuuka essaawa gino okwibaala eryo Abachina gye bali bawula n'omuntu ali owa society anu gye tuli. Abamu ku batuuze basabye gavumenti ya kuno okulaba ng'evaayo ebataase ku Bachina bano. Ye Kamwada Kijali Koprian ono nno ng'omu ku bakulembeze abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu disitulikiti ey'e Budaka akikkiriza nti abantu abamu tebaasasulwa era nga tebasobola kufuna n'amazzi mayonjo olwa kkampani eno okubaziyiza okuba ng'ate bafuna amazzi gano n'abasaba ensonga zino baziteeke mu buwandiike. Mu Uganda, according to the Land Act, buli muntu akkirizibwa okubeera n'ekyapa ky'ettaka. Kati ffe tumuwa ekyapa ky'ettaka yagenda mu maaso okosa ki ettaka eryo naye alina okosa procedures zitali waweeru wa constitution yaki ya Uganda. Mu mbeera y'emu ssentebe wa LSA y'okutaano Pajje Emmanuel ono wasinzidde n'asaba kkampani zino ez'Abachina okukola kyonna ekisoboka okufunira abantu w'oyo bayinza okudda naddala abakoseddwa olw'ebiyezi bino. Teekateeka yaffe nga disitulikiti ya kutuuza kampani eno abagikulira n'abantu ba bulijjo wabeerewo enzikirizaganya emirimu zaabwe bazikole nga tezikosa muntu wa bulijjo. Byamakumbi Emmanuel, Soluti TV, Omunnyo.